Libadde essanyu jjereere nate His Excellency the Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'atuuka mu kuziika omukulu Dr. Agrey Kiyingi. Wali mu bitundu eby'Obusoga tukulisaayo nnyo mukama waffe, tukulisaayo nnyo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine the Elected President of Uganda, the People's Hope. Weebale kusuulira mwoyo eri famire eno n'ontagirikirira. Ate era n'oyimirira amabega waabwe ennaku zonna okubanga olugendo olutambuzza ddala bulungi nnyo. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine akulembeddemu abakungubazi ba National Platform ne bayolekera mu bitundu okugenda okuziika mukama waffe Dr. Agrey Kiyingi era nga His Excellency alina obubaka obw'enjawulo bwe yeetikkidde abakungubazi. Tukusaba omwoyo gw'omugenzi olunaku olwaleero omukama aguumuze ekisa, amusonyiwe byonna ebyamusobako, amusaasire. Ate era amutangaaze amawonye amaaso amabi, amutangaaze ku balabe be ababi n'ab'omunda. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olunaku olwaleero abitaddemu engatto. Bw'atyo n'ayolekera mu bitundu eby'Obusoga. Tukulisaayo nnyo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, Elected President of Uganda. Weebale kusuula mwoyo, weebale kugenda ate n'owerekera muganda waffe mu kitiibwa, era tukulisaayo nnyo mukama waffe. Tusiimye nnyo enteekateeka gy'olina era nga tukutegeeza nti bannafamire y'omugenzi Agrey Kiyingi bawulira nga basanyufu olw'okuba nti obabeereddewo mu kaseera kano akazibu ak'okwerekera mukwano gwaffe, mukwano gw'abangi Dr. Agrey Kiyingi. Ndowooza ffenna tumujjukira bulungi nnyo nnyini ddala. His Excellency the Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ali mu bitundu eby'Ejjenje eyo yasookedde wa Ssaabazinga, kaakati mukwano gwaffe, mukwano gw'abangi ali mu kumumbeera yakubeera nga akulembeddemu ogenda mu maaso okubeera nga akulembeddemu abawerekedde ogenda mu maaso okuziika muganda waffe omukulu Dr. Agrey Kiyingi. Naku olwaleero tulimbeera bwetyo bweri baganda bange, mikwano gyange, tetujja balwisa nnyo wabula katubatwale nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellency the Elected President of Uganda, atandika okuba nga agenda mu maaso n'okwogera omukolo gutubadde mulungi nnyo era bweti. Amaka g'omwami Kabuya n'emisolo Namulonge kukyaba obuluka Busukuma gomula Busukuma Kyaddondo eri baganda be awamu ne bannyina ab'omugenzi Dr. Kiyingi. Obubaka obw'okusaasira okufiirwa omwana Dr. Kiyingi. Baana bange kitalo nnyo, siyinza kumalayo ebyafaayo n'olugendo ebizze bibaawo wakati mu maka gaffe Gazaliya ne Nora Sseggwa n'amaka gange. Mukkirize basaasire ennyo ennyo olw'okufiirwa Dr. Ndi munafu omubiri era sisobodde kubatuukako naye mbasabira kanyeeriremu. Mpayo ekitundu ky'olukiiko ky'akayimba kije, mpaayo mupeeyo ekitundu kimu eky'oluyimba.
abakadde ekiwe babatwadde ekitwalo ebiri omutwe gine kigozi obaka bwesomera kale mu kaseera kano bwe nayogedde ku b'embogo nayogedde ku Silver Kyagulanyi si muyimbi saamubalase abawubireko Silvester wubira abantu tukungubagira Dr. Agrey Kiyingi si bwe kiri engalo z'obulamu wa Dr. nazo kankiwulire kati era mmanyi waliyo abali abatandise okubungeesa tinga tannayogera olowooza bulaye mwagalo bintemago kambalage mukadde waffe Kaggu Dokita Kiyingi kabawubireko mbalage ow'ekitiibwa Nelson Mugenyi naye abawubireko oyo bakansa abasajja Museveni Scandinavia abange mbalage ow'ekitiibwa Minisita Yozefu Kuuki aliwo ku lwa Katikkiro wa Buganda abawubireko ab'amasaza baliwo bangi ejja kubabalaga si bwe guli kale embogo eno erimu abantu ab'enjawulo era mu bantu ab'enjawulo abali mu mbogo mwe muli namwandu si wa mbogo namwandu si wa mbogo mukwano gwaffe omwami Balamu tusanyusa okulaba atudde sayidi awo kabawubireko anti ndi ku mbogo embogo eno erimu mukwano gwamu mukwano gw'abangi nga ye President wa National Unity Platform Civil President Kyagulanyi Ssentamu wubira ku bantu sabo nze nkwanjudde ng'ow'embogo era oli mwannyina wa Nakayira si bwe guli onyogu mukkirize twakanyiza tubeera kuwumbawumba ne mwannyinaffe bagambye nti wano besibanjulira ku kitundu nga maze okwanjula pulezidenti Kyagulanyi mpakozeso kanyaddeho nebuse kitoleko bwotudde bubira ku bantu yagire ne Dr. Eva alemu naye awubire ku bantu baoneko MPs abatambudde ne pulezidenti bangi nabo tugenda bakubonako mukadde katono nnyo okuva kakano mukkirize musabe senior citizen ate nga ye ssenkulu w'amaka kuba be mukulu wa ffenna mu bigambo ebiwumbewumbe olw'embeera y'enjala kuba naye era agiraba oyo wayisa omufumbiro musaada musoka yenda kasabe kyalo lekyo oje ate owumbewumbe obubaka obwo obwa famire bwe tumaliriza tugenda butereeva eri bakadde baffe ku luuyi luli batuuse obubaka bwabwe saba okwaniriza honorable Atuse Mpeebwa Kiyimba former mayor Kasanga Town Council sebo tusanyuza okulamukireko mu ngalo babadde mbuwaludde okukulaba bawungireko omulundi ogwokubiri mukolo si gwabiramukuzi guno twaze kungubagira Dr. Kiyingi mamulki munange jangu owumbewumbe mu sekendi entono ennyo ate tugende mu bubaka
tulinda oba kaboneka buyitewo ate tulinde ebiddako. Bassebo ne bannyabo Catherine ne Isaac Kironde n'abatuwadde $50,000. Bakulu bannaffe George Kiza batuwaddeyo $20,000. Emikwano gyaffe mu Bungereza nabo batuwaddeyo $2,000,000 nga bagiwa nga giyita eri Margaret Semanda. Madam egira obungawunga obubaka bwa famire yazali yakiyingise boa. Kama yebazibwe tetunayajamisana naye Mukama yatuwadde obulamu. Abooluganda Mukama yebazibwe nnyo. Akono kabadde kazze era kabulamu. Abooluganda Mukama yebazibwe. Kubanga Katonda yatusobozesa kubeera wano. Singa siye twandibadde tuliwo. Kyetubagamba nti oba kibi oba kirungi erinnya lya Mukama libazibwe. Nsanyusa okubalaba mwenna era mbeebaza omusana mungi. Wabadde wabi ekiro naye mwebale nnyo mwebalire ddala olw'omukwano ogwo omutulaze. Ekitiibwa tukiddiza Mukama. Neebaza Katonda olwa taata Ssekadde bwe yazze eŋŋamba mwanyinaze tagenda kujja. Nengera ne mumubuuza ne mugamba Bishopu Luwalira atumye gwe namanedda omuli baana nze nakedde wano nze kuziika mutabani wange naye sizze nti Bishopu Luwalira yantumye. Twabadde bambuuza nze nedda nze manye Bishopu Luwalira agenda kujja. Sebo Bishopu Luwalira obadde n'emirimu ono we batandise ne bangaakuba essimu okubya essimu emirundi 7 paka lwogikutte n'oŋŋamba nti naakamala naye kati nvuga nkola ki nzija. Neneebaza Katonda olw'omukwano ogwo. Ssebo webale nnyo webale Mukama. Neneebaza Katonda n'olw'obubaka taata bw'atuwadde. Obadde bulungi tebubadde bulungi ababuwulidde looza abadde bulungi mumukubireko mu ngalo kubanga yaze neyeetegese ye naye bw'obeera omuweereza wa Katonda Mukama okola obutumwa bwo bwonna naye abukoze taata Ssekadde. Sebo tweyanziza tweyanzike ekitiibwa kikiddiza Mukama. Neebaza Katonda olw'abantu mu biti byammwe eby'enjawulo ab'ebitiibwa abakatikkiro ab'ebika abapulezidenti bonna abazze wano. Ndowooza omwana ono abadde n'emikwano. Ekitiibwa tukiddiza Mukama. Muganda wange yagambye nti
wano tewali byabufuzi naye ng'oyogera bw'otyo nze ndi mukazi mukristaayo mulokole naye ng'oyogera nti tewali byabufuzi obeera mulimba kubanga wagenze n'ogamba nti twebaza pulezidenti Yoweri Museveni. Pulezidenti twamulonda ekyo ekibiina kyalimu si kyabufuzi kale eyo kanveeyo tulina LC1 wano LC1 osobola okujja wano neŋŋamba nti madamu lwekyo nsasirwe nze LC nga temunonze tikisoboka kakati tuleke okwerimba wano tuli mu nsi erinamu ebyobufuzi n'ebibiina kale kangeze n'obwakabaka bwa Buganda bulina bulonda nawulire minisita ow'ekitiibwa era n'ekyo kitundu kya byabufuzi si bwe guli tuleke okubuzaabuza abaana abato wabula tugambe tuzanye ebyobufuzi muzannyo tuzanye ebyobufuzi mu muzannyo omulungi era buli muntu tumuwe ekitiibwa kye ddala ng'owero si wa bwe tubba ettooke basooka kuntwalawa wero si wano naasala omusango oba bankubyemu mboogo oba banyongeddeyo ebusukuma naye nga wero si wano. Embeera bwetyo bwebadde nga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the elected President of Uganda, ate yeesitukiddemu okubeera ng'abeerawo ng'omujulizi nga tuwerekera mukwano gwaffe Dr. Agrey Kiyingi abadde omusawo omukugu ow'emitima era nga emirimu gye yabadde agikolera bbula mitala w'amayanja. Dr. Agrey Kiyingi ono yatuva ku maaso. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga omulaba abaddewo bulungi nnyo nnyini ddala tweyanzizza ddala His Excellency the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'okutusuulirayo akadde ako ate n'okubaawo nga tuwerekera mu mukwano gwaffe Dr. Agrey Kiyingi. Era nga byolabaawo byonna bibaddewo nga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yeesitukiddemu nga President wa National Platform, President w'eggwanga lino. Tusiimye nnyo Mukama waffe.